Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Seka wasibi. Nasibye. Ani afumba ddaako kubanga tukimanyi obeerayo wekkeeka. Sibeera nze kambera ne bachali bange baganda bange yamani bankolako. N'oyo wuyaze bamita fresh nyonga. Yamani. Ddaako be bagitayalisa ne futaali. Oba naawe omanyi ofumba. Akatinitini so okufumba eggi sobola okufumba amata. Olya ku ddaako. Ndya ddaako. Nga weebonyabonya. Lwaki tofunayo maama afumba? Sinatuuka. Ki ekigaanyi gwe kyolabanga butuufu kino we kiggwa asobola okufuna maama afumba? Just nkyali muto. Buli kimu kibaako time yekyo si kyekyo? Buli kimu kibaako time yakyo. Kati essaawa zino nkyafokasize ku kibaali naye budde bunaaba butuuse era njabagamba. Banga panvu tulwawo kufuna mu interviews nga zino eza entertainment. Kiki wekweka kya eri amawulire? Sekweka mawulire naye just nga bw'obimanyi mwana struggle ne curfew tuli mayumba mwana tewali nnyo okutambula. Gwayinamu zi hit songs zibrigita zani okikola otya mu mbeera eno ey'okubeera nga tunyigirizibwa gonoba ng'olina zi hit songs? Nze ndowooza bijja kuba ebintu nga bisatu. Nja kwebazamu aba media nebaza abawagizi bange kuba nze mwana abawagizi be bambeereddewo all along. Sikaka nnyo mbeera bawagizi be bakola ennyimba ezo ne zibeera zaakabi music bamuwagira bamwagala. Yamani. So muswawo muno mwe tuli mwennyini bintu bingi buli omu aba alina ekintu kyasiibira. Gwosiibira ki mutuufu n'oganye n'embeera kansiibe ennaku zange 3 eno embeera terisito tunaabira? Nsiibira ebintu bingi. First of all n'abantu bangi nnyo abampagira mbasiibira. Nsiibira famire yange nange kennyini neesiibira. Nsiibira obulwadde obwatusalako bwa covid bugende. Nsiibira embeera eterere tuddemu tukole. Nsiibira abafuzi abatufuga batufuge bulungi buli kimu. Yamani. Ebyo byonna obisiibidde naye tetuwuliramu nti nsiiba nfunne omuntu omutuufu. Tokiraba amaaso awo nti otuufu? Gwe kennyini nnyini question yo gize mukitegeeza sikiriiko right now. Singa nkibaddeko nandikyogeddeko nandigambye nsiiba nange nfuneyo omubeezi naye inshallah nina omukazi naye sinnamwanjula just gye muli, so nfiiringa nti nja kumwanjula mu budde obutuufu. Abantu b'amawulire ba social media bakusibako abantu bangi. Recently twalaba batugamba nti ne Lydia Jazmine muyina affairs. Tetulina affaire yonna yonna okujjako okuba nti ffenna tuli bayimbi ate tuli ba mukwano. Mutambula nnyo mwenna abantu ne bagamba tukkirizibwa kuba tuli bayimbi. Gwe totambula na bannamawulire banno, nange ntambula ne muyimbi munange, so baba batulabye tulina ne music ffenna wamu. Tajja kusanga mbu yakayimba jakayimbire nange kayimbire. We are not enemies, we are friends. Ekitwawula nti oba lwakuba ye mukazi ndi musajja, so tutambula ffenna abantu bafunamu endowooza ey'enjawulo, but she's my good friend. Yeah. Mukyala wange gyali nja mukwanjulira obudde nga butuuse. Seeka naku zino ku socials zo tulaba opostinga Nubian Lee ate nga ali baakabakwata mwana tutemwakiriiko nnyo. Kiki should we expect a song about Nubian Lee oba just kati walabye nga mutandise okukwatibwako nga bayimbi? Obuzibu buli mu bbanga kiri mupostingiddemu oba kumupostinga lwansonga nze okupost. You should not expect a song about Nubian Lee. Naye kati nze just nfiringa touched nga citizen ng'omunnauganda yenna nti just okubeererawo baganda baffe bayimbi bannaffe, we are the same family. I have to stand with them. President bwe yavuddeyo okwogera on Friday ya-emphasizinze nnyo abayimbi musigale ku online concert of which ffe tetumanyi nti oba zisasula oba tezisasula. What is your take ku kino? Mwana ekituufu kiri nti abayimbi batunyigiriza nnyo mulo abayimbi tunyigirizibwa nnyo mu mbeera eno lwansonga tetuli ba magician nti no tusobola okufuusa ssente. Naffe tuli bantu tukola okubeerawo, okulya, okwambala, okweyagala mu bulamu bw'ensi, so wetuba nga tetukola embeera ebeera mbi mu butuufu. Okitegeera?
sijja gamba nti sikola ssente nze nkola era ndowooza music omulaba na buli kimu but sikola nga bwe nnina kukola siyingiza nga bwe nnina kuyingiza I'm spending a lot nyingiza ssente ntini so at the end of the day ekiseera kiba kigenda tuuka nange ondabe nga nkalidde okitegeera so nze ndowooza nti gavumenti etunyigiriza nnyo mu mbeera eno. Gnl Zamba yavuddeyo n'atugamba nti yakoze biliyoni mu streaming ya album ye gye bayita Spear online. Do you think it is possible in Uganda someone to make 1 billion shillings out of his album online? Bana buli omu akkirizibwa okwogera kyayagala. Nze sigenda kwogera ku bya Gnl Zamba mbuuza ku byange simanyi ssente zayingiza yaman. So wabanga yakugamba yagikoze aba yagikoze. Nange nsogamba nkola biliyoni 5. Yeah, so buli omu akkirizibwa okwogera kyayagala. Saagala kwogera ku nsonga saagala nga kuba simune album sigimanyi sisobola kumujajinga asobola okuba nga azikola. Yeah man.